Disitulikiti y'e Namayingo y'emu ku disitulikiti ezikyali ento ddala era ng'omwana omuto bw'aba bingi tebinatambula bulungi mu disitulikiti eno. Mu bino mulimu omutindo omubi ogw'ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyokwerinda ssaako n'embeera z'abantu aba bulijjo anti obwavu mu disitulikiti eno be banna baliwo. Ronald Sanya ye ssentebe wa disitulikiti eno ewookubiri bukyanga disitulikiti eno etondebwawo mu mwaka gwa 2011 era ng'ono yaddira mu bigere Wise Obondo. Ono agamba nti obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abakulembeze kwe kuzimba disitulikiti egasiza abantu bonna awamu. Najja mu office, one of the things kye nayagala era kye ndiko kwe kukomyawo obumu mu bukulembeze. Wayitamu tewayitamu osigala oli mukulembeze. Ideas zo tuzeetaaga. Ssentebe ono agamba nti wadde nga balina ebyobugagga gamba ng'ennyanja, zaabu, ekyennyamiza be bagikozesa mu bukyamu era ng'olukongolo asinze lusonga mu bannakenya. Enyo abantu abava e Kenya be basinze okutulumba ne baleeta envuba embi mu Namayingo. Abantu bafe ab'e Namayingo baali disciplined naye ennyo abantu abava e Kenya be basinze okuleeta obuzibu obwo. Ono agamba nti nga disitulikiti balina okusomoozebwa okw'entambula y'abalwadde naddala abo abava mu bizinga eby'eddolwe. Tulina water ambulances ng'amaato gano agasobola okuyamba okusitula abantu bw'aba afunye obuzibu eyo ku kizinga atuuka atya ku lukalu tetulina. Ni bayiya amagezi ne bafuna amaato gaabwe gano aga bulijjo okutambuza omuntu okumujja eri ku kizinga ate jjukira nti omuntu okuva eri eddolwe okutuuka wano ku lukalu katugambe e Busiro he needs 6 hours. Bwe gutuuse ku nsonga y'ebyenjigiriza, ssentebe agamba nti abantu mu kitundu kino balina okumanya nti ekitundu ekitasomye n'enkulaakulana tebeerawo. Mu butuufu ekifo ekitalimu abantu nga basomye amazima gali nti enkulaakulana remains behind. Even ne jobs n'emirimu abantu baffe gye bakaaba nti mu district tufunye emirimu onoogifuna nga tewasoma. Ono akubiriza abantu mu kitundu kino okwenyigira mu kulima kibasobozesa okwegobako obwavu awamu n'enjala. Buli omu abeereko ne lumonde, at least a small piece with the sweet potatoes because that is a quick maturing thing. Nga muwoga akyali atanakwata wakiri lumonde agenda kutaasa abantu. But for purposes of generating cash, oranges, mangoes, coffee, ebintu ebyo ebisatu abantu babeere nga babiteekawo mu nankani mu nnimiro. Ono yeebazizza Birivu TV okukyalako mu kitundu kye kyokka n'asaba gavumenti eyawakati okubadduukirira n'ebikozesebwa ssaako n'okwongeza ku mbalirira ya disitulikiti eno kubanga bano ssente ezisinga baziteeka ku misaala gy'abakozi. Nze Robert Onyango, emitwe 10 wano e Namayingo. Buli ssomero lirina okusubmitinga attendance records ez'abasomesa buli mwezi okulaga what is the attendance of each individual teacher.